Honorable Latif era ayagala okukwatira bendera ya NUP ayagala okujja ku bwa meya Kawempe yavuddeyo neyemulugunya ku eyali chairman oba saabakunzi w'ekibiina kya NUP gwe bayita Nyanzi Sentamu Fred Mutuwa Watu Palacha abasinga gwe bamanyi nga chairman Nyanzi Mutuwa Watu Palacha nga baganga agamba nti yasinze okunookolamu ababaka ajja nagamba Luswa kuwa MP awo wezze Kawempe South oba North vaawo jangu kubwa meya kati ate wabaawo era amulabamu wano mu kasenga ak'enjawulo najja nagamba kati naawe kubwa meya vaawo jangu kwero C5 kakati ensonga eyo senior wange Alhaji Latif Sebagala Sengendo okimanyi bulungi nnyo kadi togirina ani agenda era magala yagenda with due respect totukaabirira wabadde nga akaaba okimanyi nti togirina kadi omusajja be yayogedde yadde kubyanjwana tagirina oba okwogera ku Nyanzi kyekigenda omwomesa omusajja watuwa lutwe ani Nyanzi omanyi omuntu w'olutwe buli ekigwawo aba wagundi teri wakitibwa Nyanzi kyakola nga tekiva magere nga tekiva abaavu kiva abaavu era nga kati oyo yalugulidde ku pata bagenda okuvuma ani Latifu bagenda okuvuma buli kika kya bivumu oba yamaze kulaba kadi ng'egenda ataka ya Nyanzi gundi owekitiibwa Alhaji Latif Sebagala Sengendo eyo vidiyo yabadde tagikolera Nyanzi pozi nga temumanyi kutaputa yadde agiweereza principal kubanga reconciliation zonna ezibaawo era ono yatuuza ebyo byowulira nti simanya chairman Nyanzi yasise simanya yakoze bwati simanya yasikoze bwati above anti kuviira ddala olulimu kalulu 221 nga bagamba kadi etundibwa miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 5 n'Enyanzi yakwata se tubadde tuze tubyogerako nga baluwemba batuvuma agamba goyina bias eri gondi goyina gondi kakati wano wetulaga omuntu agenda kufa bintu bingi nnyo bigenda kuvaayo senkubuulira ate nga bagamba mbu nomination free kadi for free tewabirabye mawulire kati gwe bw'ogenda ku poliisi wali bagamba this is a corruption free zone naye corruption free zone yojjawo omuntu waawo era olubosoma kapande gwe n'ogenda n'ebiri kapande omanyi agenda kulinnya kabangali agenda mu kkooti era bagamba beyiro yabwereere andi kakati gwe owa beyiro yabwereere ojja bondi manya bondi bagamba police bondi yabwereere oboga nti bondi yabwereere ojja musanga mu kkooti genda omujje mu kkooti Uganda weeri buli kintu wano ekya Uganda kirimu kitu kidogo kila kitu kidogo kitu kitoge yote anti waliwo nzomanya ekisinga okunsobera awo olaba ono yani ali ku SC committee John Mary omumanyi omutegedde omumanyi mukwano gwange Honorable John Mary senior oba yesimbye mutunga eyo naye ate mulaba ku committee eveti Nyanzi yakulira kunga bwe tukuba mu tooki bannayuganda bagamba Luwemba walya ng'okubye tooki njagala obategeeza NUP is a public entity kabaddiramu mu Luganda ba photo soldier mu Luganda ba photo soldier Sadamani Makeba akategeeza organization yonna eyeekuusa ku public oba erwan office yonna nga ekozesa funds nga za muwa musolo erina okuwayo accountability oba bannayuganda bagibakole ettofaali ery'okugikuba mu ttooki buli kaseera kuba mu ttooki neyaka n'okola bwoti n'olingizaayo n'okola kyosege kati baganda bange abali NUP n'ebibiina ebirala
ebisinga tebaagala bikuba mu ttooki. Bwe bikuba mu ttooki nga bagamba oyo yafunye olukaaga temugenderako, ono yakoze bwati temugenderako, kino kiriwo ekifune bwe kiti, so nga ate si kituufu. Kati otunulira muganda wange John Mary Ssebuufu, with due respect, baamuteeka kakiiko ka Electoral Management Committee, naye yekoze eki? Yeesimbyewo. Akakiiko kalina okuba independent. Nga tetwagalamu interest zonna, kagenda savinga interest zaako ng'akakiiko, tekagenda savinga interest za muntu mulala yenna. Kati expression of interest eza Oweekitiibwa Ssebuufu yaziwaddaani ko naye yeesimbyewo. Gwe nga bannamawulire mwamulabyeko nga naye aziteeka ku mmeeza? Ani agenda omuveetinga? Bali nabo anti bagenda ne bagamba 40% kibiina kyekisalawo, 60% ground, era ne Latifu Ssebaggala kyasimbako nti mujja ku ground mulabe amaanyi, wabula si Nyanzi kutuula mu maka ge. Abantu abalinga Oweekitiibwa Latifu n'abalala mumubeere eyo nga mumulinze bulinzi ekinaava mu ground, mweyammwe musime, mweyammwe mukole eki. Anti nze mbadde ndaba ennaku zino emisinde abantu gye baviirako ku bifu. Gweyongedde Katongole Julius ne bamuga va ku bwemupi Lubaga funayo awo akafo Mwerosi 5 Luwemba mundaba nti nava mu Nuupu independent, naye nze ne Mwami Museveni ffe tusinga okonsuminga intelligence. Gwe ne Mwami Museveni? Yes, okonsuminga intelligence. Anti awo bajja gamba okolera bali. Anti nze ne Mwami Museveni, anti bw'ataba General Kaguta Museveni nga tannagafuna nze namba 2 mu kufuna amawulire. Osinga CDF. Kubanga bonna abaliyo mikwano gyange. Ndi president wa independent. Kubanga ba independence abagenda okujja bamba amawulire. Ne banga nti gundi bamutuuzizza ensonga bweti ne bweti, era ebbaasi eyayitinganye nga bamugjamu yabadde ya miliyoni 5. Kati ekyajja Kataabu ku Kampala Central ne bamusindika ku meeya. Alekere Lubongo ya kati waliwo desperate. These people are very, very, very desperate. Uyo mwayagala kuyingira. Bannayuganda Luwemba bwenvayo ne neesimba nga mugamba Luwemba omulugube. Bonna bakulaze balina ebifo baagala kuyingira. Oweekitiibwa Secretary General ayagala kuyingira. Oweekitiibwa Lopu ayagala kuyingira. Deputy Speaker w'ekibiina Alex Wise Omufumbiro ayagala kuyingira mukwano gwange. Ekitiibwa kayombya abantu. Oweekitiibwa setaito omuntu oba omuwa ekitiibwa kye. Anti kayombyako abantu olw'okuba oli wa kitiibwa. Saagala nze sivoola bantu. No. Era interview zange zisinga oli ne bw'aba nga mpala nobanga aninako hatred. Anti abo neebuuliza luuso we neebuuliza Fred Nyanzi Center Chairman Nyanzi obadde ovuganya Muhammad Nsereko ebisanja ebyo era nga byonna nga we biwedde ogamba omusajja bulijjo akubba ne muggwera ne mu kkooti. Ku luno omusajja avuddewo ku kifo akulekedde Kampala ate ogidduseemu odduse Kawempe South. No, ssemateeka wa Uganda akkiriza omuntu yenna azonga nti oli munnayuganda okwesimba wonna w'oyagala. Mukwano gwange Alex Wise Omufumbiro yavuganya Jinja, kati leero avuganya Nakawa. Ewakawaganye ayina eddembe lye. Oddukira ku mawanga. Abakozi watya ayina eddembe lye. Ebyobufuzi buli muntu anoonya waayitira. Kati Chairman Nyanzi bw'aba agezezza ku Kampala Central nga wagaanye aze Kampala aze Kawempe South ng'alaba waayingirira yeddembe lyo. At the end of it all bannakawempe South be bakola ki? Be basalamu. Nze luso sirina buzibu na muntu yenna. Ne pointi yange eri wano eri bannayuganda abalowooza nti okuvaayo kwesimbawo musango. Ekifo si kya muntu. Era kyo bulolaba olwaleero bakataabu bavaamu. Mulimu abavaamu nga bo bayisabiddewo nti baveemu, ne mubamu abavaamu nga bakoze eki?
babatemedde kati omanye emirundi Magala gye bakamutemera era kati wano wetwogera Magala mugagga nnyo tamanyi Luwemba bamujjo wa Nalukoola bamutemere wa Nalukoola eyo poloti 5 ku 10 ya milioni 5 n'agigula bamutemedde wano ku bwa meeya ekizimbe kisituka eriyo omugagga asingo kati nadda ku 5 kati ne ku 5 era nawo toba surprise okulaba nti nawo azze ku firi bwatyo etegedde kati Magala kusinzira ku pulani ya Magala ye ajja mu descending order etegedde okuva waggulu ajja akkirira bukkirizi etegedde n'ekyabakyala ajja kivuganyako ajja kwambala sikaati avuganye omuntu ajja gamba omukonjera because mwesimbyewo ewamu temukiraba ovudde ku bwa meeya ng'omuvubuka nange mbadde njakkakuwa ng'omuvubuka ali okuba bonna abaliwo bazeeyi gwe n'ovaawo ovuddewo for the good of what era nga wamulabye Sserwali anti embu ekibiina kyasazeewo bantu be balina okusalawo primary z'ekibiina naane gundi naye agamba nvuddewo ndekedde gundi ani Motevu Kasagga omanye obusungu Motevu Kasagga bw'alina ng'agamba omanye ekibiina omunama gw'ekibiina kati ndekedde gundi biki Motevu bamusobola kubifuna naye ffe abalina intelligence tubifuna kati wano vidiyo eraga kirala naye wano omutima gulaga kirala abande byabadde ntaddemu era owekitiibwa Kyagulanyi abaana envaamu gye bavaamu awo abaana si basanyufu ate ekisinga okuluma bafuutu sooja be basinga okukakkanyizibwa tolabako oli agamba nti omanyi Nambooze vaayo gundi ajja kakati wano Luwemba ze makinze independent Luwemba mu independent yange gyendimu oyinza okugamba otya nti vaamu tukubiremu kottooki wane Nakawa kuwa meeya waliwo Luyombya waliwo Mutagambwa waliwo Nubiyaniri nafunye ku desk yange eggulo Luyombya y'omukulu baatudde mu meeting Luyombya yazze ku bwa road council ate abadde speaker anti abadde ayagala kya meeya yazze ku bwa road council 5 tonnagawulira wantu walala oba tosenyo tonnagawulira wantu walala wonna omusajja nga akoze driver alina emmotoka singa oconsuminga intelligence meeting gye babaddemu akafuuke babaddemu n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'owekitiibwa Nubiyaniri n'abalala besijja kumenya baalizolovinze Luyombya adde kuwa Lord Council ate po mugamba anti kati po mugambe tasobola kwetaba mu mazina g'enkima anti po mugambe akalulu anti laba akalulu akagwa ya sponsoringa rope ebyobufuzi mu bigutomanyi byekyanga namuteekamu akaseera naye kati aba omusajja ebyobufuzi it is a dirty game, you don't come with clean hands mbojje n'engalo ennyonjo tojja bisobola beera mweteefuteefu okwetaba mu mugundi mu bisoto by'embaata onakukyusa omuzzeno onakukyusa ono omuzzeno kati olwaliro ebyobufuzi omuntu gwowadde ku kyayi n'onywa leero yefunira mu kiti ngambazi kivula baffe Luwemba babaddewo n'abasajja badde mu byobufuzi ebbanga nga tetwawukanye nga tuli kimu okutyanga babayita nti mwalya abo bagamba nti mwalya so kati oyo ye kyawedde musajja wange Luyombya ng'akoledde bantu po mugambe ayinza okugira ku ecological party eya Muhammad yes eya Alhaji naye ate waliwo nafunyeeko mbu mukyala omukulu bamusanze eggulu nga yeeteekateeka genda ggulu mukyala intelligence tennakutegeeza intelligence yange manya amawulire ngafuna naye mulimu amawulire agamu amawulire agamu gendikkirira neŋŋamba agenze kusaka okitiibwa Nubiyaniri oyo mukwano gwange neŋŋamba Nubiyaniri kayingire kubanga abaddewo naate era kuva dda luli ababaka abasinga nga bakuba bagamba ekibiina kisalulwa abakisalirawo Nubiyaniri
chairman Nyanzi kati awo abo we batyo nze awo takutegeerera kubanga era omuntu eyeesimbye ku bantu bano wammanga omala biseera tewetaba nabo mu kamyufu Waiswa Mufumbira yeesimbye ku mukwano gwange Honorable Waiswa Mufumbira togenda mu kamyufu totawaana togenda kwogera luzungulo ali ku debate lwaki otawaana okuvumanga luwemba ensobi gye nakola kwe kotaba mu kamyufu k'abasajja nga nkimanyi gisigirina kati gwe okwewala ebivumo bya luwemba bye mabuvuma leero ffe baluwemba twagumira ebivumo naye gwe sibikwagaliza teweetaba mu kamyufu era bw'obanga obawadde wataddeyo empapula zo ziwandiika jangu independent esegedde owekitiibwa Waiswa Mufumbira amwesimbyeko nga wagenze mu kamyufu totawaana niyesimbye ku Waiswa awo wanopo wuliriza owekitiibwa Joel Ssennyonyi weesimbe ku mwogezi w'ekibiina eyakaweebwa obujja ekisanja ekipya bwe bagamba nadduka owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amwesimbyeko mu kibiina okwatira bbe totawaana Assegona yatya eyeesimbye ku owekitiibwa Lobungoya era kyovulaba abo baatidde oyo yali anoopozi independent kati yeesimbye ku chairman Nyanzi naye baŋŋamba Roy wano Dr. Roy n'amaanyi ku ground Dr. Roy amaanyi agayina Dr. Roy w'amaanyi era ekyo kyo sikirumamu Dr. w'amaanyi naye awo g'osuubidde okujja ku chairman Nyanzi abadde atwala kunga mwene bumwogerera ebyenkanawa temugirina naye Nyanzi ku luno waatali yatujja kumanya bwomanya nti tebagirina kati abo abantu aba ate eno wano Makindi nawe yagala nkubirewo tooki Makindi west east wonna zonna kansoke ne west west Alani Sewanyana Mulyanyama yagirina Sewanyana tadda Sewanyana nti bamukuba ekikono naye ate gempulya Sewanyana ayinza okuba lya independent oba okugenda mu PFF then owali owagundi eno east ewanyeko Derek nyeko Derek tagirina bandigiwa Mr. Mosh ate tafubbi bangaye tafubbi ku ground waali kano gajje ku desk yange eno desk ofunyina mukisa mu gw'amaanyi nyingituulako sitera kugaba intelligence osonyerekera awo ebintu ebyekiseru nedda bakigatto bange sitera kugaba mawulire g'abakigatto bange ofunye mukisa gw'amaanyi nze luwemba nsinzi gundi agirina nenkumala ivu yange naye kakati gwe oba ofunye omukisa n'otula ku mmeeza entukuvu gundi agirina lubega ki Obedi Rain tatawaana tomalamu tatawaana musajja wa musajja bwati omuntu alina kaadi y'erubaga wagirina ebitundu 8 ku 10 yegundi Alozias Mukasa aja inkambere nakati ge nawulidde Alozias Mukasa ate wogenia nasolo tagirina lwaki sijja kuwa nsonga zange tagirina musajja aleeta bapya tagirina yo Obedi muganda ngo Obedi lwaki biki ebyayokyesa Obedi ng'ogyeko kungu ebyayokyesa Obedi bingi ng'ogyeko kungu akakungu kamukosa Obedi yagiringizaako ko kaadi naye akakungu bwe kamukosa bwe manyono mulonzi we asijagala kumenya Obedi muganda wange ate gundi anagijjawo independence Obedi bambi mukwano nnyo gwange tajja kujja ate awulirira nnyo wali tajja kujja gundi anagijjayo Walukagga wa Segona kuliko ne Magoola kuliko ne Kidomole ono owa Sabazondo kati abo bonna alina kaadi anti zobange okukubira tooki ate nga kyekituufu Magoola yajambadde dda kati enkola y'abasajja bano ng'olina kaadi bakugamba timba nayitako ku Oweekitiibwa Magoola oyo nga
ayisizaamu fuso z'ebipande. Bw'omanyi fuso z'ebipande 6 omanyi sente gye zigula. Gundi tatimbye luyombya. Enkola y'abasajja bano ng'obadde oyitiddeko ku ogenda kajema wano Nansanaawo waliwo Zambali Bigayi no Kana Kambata ne Wakayima. Wakayima teyeetabye mazina g'enkima yatiddemu kati waliwo Kana Kambata Bigayi Zambali. Bigayi gundi Zambali agirina ali bamutwala awe mabega Zambali agirina. Zambali kyalina okukola kwongeza ku bidding. Akyalemedde mu 10 kumbe asajja baagala 10 Zambali Kana Kambata alina we yajja erooni awo era amawulire gano mugamu. Zambali mukwano gwange naye Kana Kambata yasinze ettaka ly'ekijja yasenvudde ku luwanyi. Manyi Kana Kambata bayibadde ekikiika ky'ettaka awo Nasa ate afu eke Nasa naawe prime land miliyoni 8 balubawadde nga family. So sawa yonna ate ebyobufuzi obimanyi the highest bidder. Kampala Central wano woman ndaba bagamba mbu Babi ye yaleese Luyulika ate n'omukulu n'aleeta Nakandi ate waliwo n'omulwadde Shamimu Malende. Shamimu Malende looya wa struggle ono bagamba ayinako ekifo Luyulika. Bino tebabibala nti biki byokoledde ekibiina naawe jawo naawe ate kati gulawundi bateekawo yaki eno desk gye wazzeeko ntukuvu bw'oba tuli mutukuvu va wano ogende kale ate omutukuvu Shamimu Malende ali out. Omukazi tomukubya bwafuna ate nze nkugambye naye akimanyi bulungi ajja kweyongera awali Shamimu Malende tasobola kuwona kubanga pressure zamukuba dda takyaddangu akuma kabala line bweka tekasobola kujja mbuno kasaze tasobola kudda. Shamimu Malende bamuwanga kaadi ojjanga ku bunaku bwennina nja kutunda ku nkoko z'akakadde mbawa akakadde kammwe bino tochi butochi bannange nkugambye tochi wano. Shamimu Malende bwe bakuwa kaadi ya Nuupu abalenzi bano mujja kujja ntunule mu kamera nkuwa akazeeyiko kati ani agenda Nakandi ne Luyulika ayina kaadi eyo okusinziira ku information ya intelligence gye nnina ya Zahara Luyulika kubanga bano bogundi information gye nnina bano kye bagamba nti Shamimu alwadde nnyo alwala nnyo simanga yeekoza simanga biki bobudde bingi nkola ya Seggirinya amma oli omulwadde bamukubyeko ebipande akyali Nairobi mulwadde. Enfulumya y'abasajja abo bwetyo ye Shamimu ali out era Shamimu agenda kufuna omanyi ekintu kino kibonyabo nga wali obaddeko mu service ne bakuyita former member of parliament okamanyi bwe kaluma ng'obadde weebaka bwoti genda otuuka nga ennaku z'omwezi 2 awo nga akawunti eyaserwedu ofa pressure. Kati Shamimu yetagina bambi kati ono omukyala Winifred Nakandi bambi musaasira mu kimukazi watu simulabangako muwe ekifu simulabangako Winifred Nakandi ajje eno mu independent. Winifred Nakandi bw'olaba akatambi kano bambi nkwegayiridde noonyaako ajje mu independence noonyaako nkuwe ku tactics ate ezize zitawangula zogenda muwa tactics tetegeeza nti olina kubeera nti zogaba za buwanguzi okimanyi naawe ogenda kubanga guoni mukaaku ki lubega mukaaku ate twongereziganya kuba obwekitiibwa mukaaku Luwemba ate generation yaffe endala olwokuba mugamba Luwemba nti olwokuba nagwa mukaasooka abasajja bagudde ebigwa ebiwerako
bw'ofunanga Lutamaguzi omubuuza wagwa bigo bimeka temubyogerawo. Bw'obuuza kuwa ekitiibwa ani wano Muwanga Kivumbi mubuuze wagwa ebigo bimeka. Asumani Basalirwa Honorable mumubuuza wagwa bimeka. Kati Luwemba lukuba by election gye mwalaba ti Luwemba ngeze my friend age ati tukyalina namba nange nja kuddamu apakati left hook eyabali mwezo sibula abalala kati ogatunda ne sibula togambye kukubira toki ya Kampala road mayorship bali meya ani aliwa bali mwezo n'owekitiibwa Lukwago ne Ibrahim Kasozi abali mwezo bagenda mu wakadi anti bano bonna yadde bagimuwadde bano bonna gundi agenda bateeka mu nsawo Lukwago abaweese ne Lukwago banyambye ajja kuba president wa PFF wati nasutunula munaga bali mwezi ali muno nasiba naga Kasozi ali muno nasiba agenda basibira mu kasawo abavunge ande Lukwago wangamba alinga gundi Minsa Kabanda ono abaddeko Muhammad Nsereko Uhuru mbadde sigamanyi bakolawe basu mbadde sinatunuzaayo Boza Nabila bayola bangambye ne guneyo ne Nabila ne yakomye omuresi Nabila asigale Canada ewe jali mwalimu atusasire akasente ayonona kabwerere nano omwami yesimbye mu Makindye West naye sente bonona za bwerere bayine sente ate osobola okubeera ku kyeyonota komaona sente tola Mary Flavia ayogeza maanyi bana yabava kugondi mutuyambe Baluwemba mutubiseyo ku bipande bannange okomawo ati ojja okwesimbawo ono lwaki tomugjawo Luwemba ndi mukalu ebipande biri ono mwana abadde ati